Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe usulu da'wa as-salafiyya era nga ndabawo munasaba sheikhi okubeera nga wabaawo ku baganda baffe ab'ebitiibwa betwanjula nga Sheikhi Abdul Fattah Matovu Sunna Media ajjatwe ku salaam adduka omuzindaalo naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdulaziz Kalungi alazeeko afulumyeko tayib insha Allah n'ab'ebitiibwa bangi tujja tubanjula mpola mpola bangi kuba mutera okubawulira misomo. Naam, Sheikh Abdulaziz mashallah jangu ssebo abaddu bano beeku salaamu. Naam, sembera omuzindaalo. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala, tumusaba sebengira n'emirembe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era twongera okumusaba Allah atere baraka mu lukuŋŋaana luno etukuŋŋaanye ne bamasheikhi baffe betuli nabo, batwongerera obulungi, ayongere okubanywereza ku mazima era kwabaira abattira naffe tuwa obuwangazi obufaanana bwe butyo. Ekisembayo kweraamira n'okulaamira abayizi kubeera nga tuganyula mu balimu bano nga Allah tannaba kubajjawo, nga bwe yagamba Ibn Abbas, yagamba nti alaikum bil ilm, mbalaamira okwekwata ku irimu nga tennaba kugenda, era n'agamba okugenda kwayo kwe kugenda kwabo bannannyini irimu. So mbufunze ebigambo byange ebyo eri bonna abatuuliza biidhnillahi tabaraka wa taala. Jazakallahu khair. Ndoza butereevu sebo kirasi monitor waliwo ekitugaano ogenda butereevu ku nsonga. Barakallahu fik. Naam Sheikh Siddiq. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba okusaasya n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda mu maaso n'okulaba ebikolo ebya da'wa ey'obusalafu, da'wa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Tukimanye nti ebibinja bingi nga ekibinja ekyokuwona kiri kimu. Nabbi yabiraga alayhi salatu wassalam ebibinja ebigenda okujja, naye byonna embeera yaabyo, enfundikira yaabyo egenda kubeera yakuzikirira okujjako ekibinja kimu ekiri ku ekyo kyeyaliko Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bassahaba. Kyetulina ffenna okulwana okutegeera kyekiriwa, era kyova olaba ne Nabbi bwe yayogera sallallahu alayhi wasallama ng'alaze ku mbeera egenda okubeerawo. Basahaba bamubuuza be baani abo abagenda okuwona, ng'alaze nti ebibinja byonna ebyo byakuzikirira, mutima gwasigala gikuba gweraliikirira be baani abo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abalaga ekibinja kino ekirungi kitwagambye alfirqa annajiya, kibinja ekyokukola ki
ekyokuwona. Lwaki kyakuwona? Nabbi yennyini bw'atyo bwe yalaga sallallahu alaihi wasallam. Twagamba nti gano amannya amalungi g'owulira si mannya ga bukundi nga bw'owulira nti Mu'tazila, Bakhawariji, Jahmiya. Nedda, mannya gaddayo ku ekyo kye yaliko Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nga mathalan bwe twaga nti amannya ga asalafu nga ddyo bikuzzayo abaakulembera ku bulungi obwo. Kyova leero abamanyi bakikayyada ebiseera ebingi ne bakikomeka ne baga asalafu assalih, kubanga waaliwo mu baakulemberanga babi Abu Jahali tebaaliwo mu biseera ebyo nga si balungi. Kati abasalafu betwogerako eba balungi, wasabiquuna al awwaluuna min al muhajirina wal ansar. Erinnya eryokubiri tulete ku mannya gaabwe ab'ekibinja kino asalafu ahlul hadith wal athar. Lwaki babayita ba ahlul hadith? Kubanga baddeyo ku hadithi za Nabbi. Bw'omusanga lwaki mukozewe muti ng'akugamba qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, bwe batyo batambuza eddiini yaabwe. Fi hiin mu mbeera nti ate ebibinja ebirala bw'omubuuza lwaki mukozewe mutyo, naffe tuli basajja bakulu, tuludde ku kyalo, tuli bwetuti ne bwetuti, kati kyogamba ffe tetulina magezi. Bowe babeera naye bano bo babuuza lwaki bwe mutyo, qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yeddiini yaabwe. Ate bali abalala Sheikh gundi yaloota aludde ku kyalo kino, nabo basajja naffe bwe bityo. Bw'omusanga bali ku mukolo gwe baliko ng'ogwo lwaki mukozewe mutyo, olusi gundi eba yakuyomba, naffe mutubalemu amagezi, tuludde kuno, bwe butera okuba obujulizi. Naye bano bo babayita ba ahlul hadith olw'ensonga eyo. Kasita obasanga kye baliko mukozebwe mutyo lwaki ate mmwe ogenda okulya bakusumulya qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ni athari bwe basahaba agenda okugirayo sahabi gundi bwati ne bwati, kyekibayitisa amannya ago g'owulira amalungi agawomerera. Naam, erinnya eddala firqa an-najiya. Twagambye najiya lwaki? Kubanga Nabbi bwe yali alaga ebinja byonna nti bigenda zikirira, yagamba waliwo ekibinja kimu kyo kigenda kukola ki? Kuwona. Erinnya eddala at-taifa mansura. Lwaki? Naam, man khadhanahum, omuntu yenna abakkakkanya abawuka tekibakosa, kuba bakimanyi nti obuwanguzi bulina kubeera bwabwe. Wala aqibatu littaqwa wala aqibatu lilmuttaqin. Ebbanga lyonna bayinza otwala ekiseera naye awe balina okukola ki? Okuwangula. Kyova olaba era Nabbi Musa si bw'atyo bwe yagumya abantu abali ku bulungi obwo, bwe bajja ne bamugamba udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Abantu abali ku mazima ebbanga lyonna mazima galina kubeera waggulu. Erinnya eddala ahli sunna wal jamaa. Lwaki babayita ba ahli sunna? Naam, التمسك بالسنة. Jamaa yetyawe bantu okubanga bangi amazima ne bwabeera nga ali omu naye nga kyaliko kyekyo. Era kyovola baba ahli sunna olw'okunyweza enkola ya Nabbi babayita jamaa kubanga sunna ze zigatta. Ate ba ahlul bid'a bw'ogenda mu bita amanyi babayita batya? Ahlul bid'a wal furqa, ahlul furqa abo. Era abantu abalesa obuzibu mu umma be bannabid'a. Wadde bo baboogera eno beerungiye eri society ne balaga tuli kino abavubuka boonoonye umma, naye aboonoonye umma be bazuzi mu ddiini. Wallahi toyinza gamba bantu bazza ku ekyo bantu ku Nabbi kye yaliko nti ate be boonoonye umma. Buli bw'oleeta bid'a gw'oba oleesa obuzibu mu umma, kuba mulimu abantu nga baagala Nabbi waabwe. Kati nga buli wabajja ku Nabbi waabwe n'obaleetera Sheikh gundi alina ekitambaala ekinene, alina ekkanzu gye yajja ku Kaaba, ng'ogenda kuba batabudde nga tebamanyi bya Seeka gundi, baaleerwa nti Nabbi kyayogedde kyekikola kye kyekiramula. Kati wabaleetera Seeka gundi nga ate balinaani togenda kikola, gogenda kuba yawudde mu umma. Mathalan twali ekyokulabirako Nabbi waabwe yabalaga Eid al-Fitr ebeerawo ddi? Olunaku olusooka mu mwezi ogwa Shawwal.
akati sengo ojja mu kiseera nga kino mu mwezi si gwa Shawwal mathalan gamba mu Rajabu nobuga bannayo budde bulungi enkuba tetonya tusobola okugira abantu ne tulinda eri mu Shawwal enkuba netonya kati tukikole wano bantu baleme taataaganyizibwa mu yidi yaabwe abagala nabbi bagenda kutambula nawe abatagala nabbi bo basobola okwegattako ngera bobalaba batagala nabbi bajja ne beegatta ku mikolo ng'egyo ne bagenda buruda mauledi ne babatwala naye abagala nabbi tosobola kati ani abaleese obuzibu okutandika okwawulayawula bano baganye bano bakkiriza obagambe eswala ya Aisha ojjo bagee banika sisa tukyalina amaanyi tusalera akamunaana oyina amoyizo ofunayo abaali awo webatyo nabo ne bagaye tusale seeka waffe naye abamanyi ensomesa ya nabbi banakikkiriza ekyo kati gwaleetawo ebyo ebizuule gwoba oleesa obuzibu nojja abantu ku ekyo kye bamanyi ekyava ku nabbi waabwe alayhi salatu wassalamu era kino tukikwata ab'ebitiibwa abaawulayawula mu umma be bazuuzi mu ddiini era abamanyi bwe babayita alulfuruqa be bakutulakutula mu umma ne baleetawo ebintuntu ogenda okulaba bazudde bino baleesewo bino hijab nation ebyo byonna kutulakutula muki nga senga abantu bo balese ku ddiini entuufu nabbi gye yasomesaamu bagenda kutambula mu mbeera yaki eyawamu biirina ng'obalaga nabbi waffe naye bona abazze eno n'eno genda kuba oyonoonye n'okuba nti kutudde mu umma y'obusiraamu idhan abantu abagatta umma be baki ba ahli sunna wal jamaa basalafu be bagatta umma ne bagikumakuma ebeere wamu ku ekyo kye yaliko nabbi sallallahu alayhi wasallam kati ekibinja kino sheekh kyagenda otulaga era kati tugenda yingira mu kitabo naye sheekh alina bye yakulembeza nga tannayingira mu bikolo bino olwo introduction nnungi yakulembeza sheekh rahimahullahu tabarak wa taala naam faddal sheekh naam abuuziza nti abawahabi tuba twogedde ku mannya amannya agabaki abasafu ne tugamba agamanya gonna bw'ogawulira obwomerevu obugakuzaayo ku ekyo kye yalikaani nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyenjawulo ku mannya gali amalala nti go gakuzaayo eriki gundi ne gundi yatandikawo ekintu kye naye gano gonna bw'ogetegeeza ekirimu okuzaayo ku ddiini gye yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallam wa amma bano wano sheekh ajja kumwogerako sheekh Muhammad bin Abdul Wahhab wano ng'atandika sheekh Abdussalam agenda mukulagako da'wa ye obulungi bwayo agenda gikonako ko maasawo insha Allah tabarak wa taala naye abantu bano oluusi abaagala okukyaya obusalafu okukyaya da'wa ennungi banoonyayo kati ebintu ebiyinza okugira eri abantu nti kuba bijjisa kati mu byo bye baafuna kyekyo okwagala okulaga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nti yali mubi bo ne balowooza nti mwe bakijja okumuyita obayita abawahabi bawahabiya bakireeta mu mbeera bo yakujeeja bakireeta mu mbeera yakujeeja so si nti okulaga nti abo bali ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bakasukira oba okulaga nti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yajja n'ebintu bipya era byaliko si eddiini ya nabbi naye nga tujja biraba wano nti talina imaamu ono kyeyakola okuggyako embeera gye yasanga nti yali mbi nnyo nazza abantu ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallama Allah yamuwa n'abanga yajjumbira nnyo n'asoma nnyo ebitabo bya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'omuyizi we al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu tabarak wa ta'ala ino umma Allah yajiwa abasajja babiri okuva bwe bajja Allah yisirizaako nnyo Allah yayisirizaako nnyo mukuzza obujja kye nzikiza olaba nga abantu bonna oluvannyuma lwabwe bonna bajuliza nnyo ebitabo byabwe ilmu yaabwe ennene Allah gye yabawa naddala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdi Salam ad-Dimashqi al-Harrani rahimahullah ate n'omuyizi we naye yeebaza Allah eyamuwa okuba nti yasinkana ku sheekh oyo kuba obulamu bwe nga tannasinkana ibn Taymiyyah bwali bwe butyo era kyovola waliwo ebitabo nga Ar-Ruh kirimu kembera babuze yakiwandiika tannasinkana Ibn al-Qayyim oba yakiwandiika amaze musinkana
simanyi shekhe otebenkera naki Allahu a'lam kubanga kirimu fihi ma fihi oba nkavunula entyako kirimu ensonga bawulamaze batasiima kati kisoboka okubanga yakiwandika nga tannasinkana shekhe we al imam ibn Taymiyyah naye yeebaza nnyo Allah yamuwa n'abanga yasinkanani ibn Taymiyyah era mu kasida wano gye twogeddeko Sheikh Abdus Salam yagikwata wano tubirabye ya Annuniya mulimu ku byo yeebaza nnyo Allah kuba nti yamuwa n'asinkana al imam ibn Taymiyyah ekyo wallahi kyengera Allah okuwa n'osinkana omumanyi omutuufu omwesiga omusalafu Allah ayinza okugerera mu kunoonya ilmu n'ogwa ku lisajja erisuufi nga lyeri shekhe lyo n'ogwa ku lishia bali kusomesa butebe bavuma Abubakari butebe bavuma nga yiseeka oyo n'ogwa ku seeka obwavu n'ogwa ku seeka abaseeka abo ab'obwavu abo omuwalimu naam afungamye kubaddu emakerera awo okumala emyaka egisukka mu 2 naam naye ayinza okutuula n'ayogera omusomo mulamba sawa namba talese aya talese eki talese hadith naye nga musomesa we waliwo omuyizi amutuddeko awo amuggyako emyaka egyo gyonna nga ne bwayongera emirala 2 tagenda kumugya mu bulungamu. Allahu musta'an. Naam. Wallahi webaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira okugenda mu marakizi oba ebifo by'okusomera mu ilmu n'osinkana omumanyi omuki omulungi temumanyi nti eriyo baganda baffe abagenda mu marakizi ez'enjawulo ne bagwa mu basuufi nga baseeka baabwe ne babasomesa butya bwazikira bwagweno bwaddeeno nga byo bye basoma kati Allah kuwa ekyengera kinene kyekiri kyetwalaba eri mu kyafaayo kyoli omusajja Ma'badi al-Juhani oyatandikawo ogubinja ogw'Abaqadariya batabi badduka mangu nnyo ne bagenda Makka ne basinkanani Abdullah ibn Umar naye tabi kyeyakozesa ekigambo kiwulire ekirungi yagamba fawuffiqa lana Abdullah fawuffiqa lana kivulete ekyo Sheikh Allah n'atuwa ekyengera ekyo kyengera Allah kikuwa n'osinkana Abdullah ibn Umar oza nakyanga obujulizi ayagala pirawo Abdullah ibn Umar ayagala baasa Abdullah ibn Umar anoonya baasa agenda kuwa eddiini nga bwekola ki wede kiba kyengera Allah kyaba kuwadde n'osinkana omumanyi omutuufu omwesigwa agenda okujjira eddiini mu butuufu bw'ogikola ki naam kati Ibn al-Qayyim yebaza nnyo Allah yakimuwa ekyengera n'asinkanani Ibn Taymiyyah shekhe we kati ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab teyamusinkana naye yaganyulwa nnyo mu bitabo bye era kigambibwa nti mu bitabo bwe byajja mu bitundu by'e Najdi n'ewalala wonna shekhe yabifuna n'abisoma nnyo Allah n'amusaasya n'agenda ng'afunzaamu n'ebitabo by'olaba n'emisomo egy'enjawulo naye nga yaganyulwa nnyo mu byo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala eba Sheikh bangi ne bajjanga bonna baganyulwa n'okutuusa kati Allah aba akuwadde n'obifaako nnyo ebitabo bino ebyabamanyi bano biidhinillah bano omusingi omuki omunene mu nzikiriza manhaji entuufu ebya Ibn Taymiyyah naamwe olulimi lukalubamukko ki naye kati ate bw'ojja n'oseetulamu bw'oyagala olulimi olugondaye n'ojja kati nga ku bya Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah oyo ate olulimi lwe lugonda ate oyo naye yasoma nnyo nnyo ebitabo byani era Sheikh Ibn Uthaymin yagamba nti Sheikh yabibakubirizanga nnyo kuba Sheikh we al-Imam As-Sa'di Sheikh wani wa Ibn Uthaymin era Sheikh Ibn Uthaymin yakubirizanga nnyo abayizi ng'abakubiriza nnyo tafsiri ya Sheikh we kubanga tafsiri Allah yamuggulirawo ate olulimi lugonda si olulimi ogamba si lukambwe nti wala bulukambwe la lugonda lwe yakozesa Sheikh Sa'di mu tafsiri yeyo era Sheikh Ibn Uthaymin yagikubirizanga nnyo abayizi be tafsiri ya Sheikh we eyitibwa etya masha Allah Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri al-Kalami al-Mannan fi tafsiri Kalami al-Mannan era nnungi bannaffe n'okugifuna omuwalimu yenna osoma aya n'otaddanga bugire kwatayo nti nasoma oluwalabula otunulamu kunola ebigo byabamanyi eryetya etafsiri tugibakubiriza badduaati Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri Kalami al-Mannan
kati balinga nti mu kugonza bw'oba tosobodde ebitabo by'abamanyi abo abanene Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim basheekhe bano bajja nnyo mu biri ebitabo ebya Sheekh al-Imam Sa'di waliwo ebitabo ebirungi at-tawdih wal bayan li shajarati al-iman tafsiri eyo tujogedde Imam Sa'di bitabo birungi al-barahin al-aqliya ala wahdaniyati ar-rabb azza wa jalla wa wujuh kamalihi nakyo kitabo kye kirungi alinawo durra al-bahiyya fi mahasin ad-din al-islami kyonayo kitabo kirungi yakuŋŋaanya ensonga nga 21 eziraga obulungi bw'eddiini gikuyambako n'okukola daawa n'abantu balaga obulungi bw'eddiini y'obusiraamu yabifunza afunza nengatte bitabo birungi biidhinillah bwe luba olulimi lugizeemukko kale ate olw'omuyizi we lwagonda ye n'agonza nnyo yabeeranga nnyo mu baawamu abantu ba bulijjo Sheikh Ibn Uthaymin oyo ate olulimi lwe lugonvu ddala mu bitabo bye mpolampola olaba nga yagaziyanga n'agira embeera z'abayizi wakati olulimi lwe oluwalabu lwe lugondera ddala lweyakola ki lweyakozesa biidhini subhanahu wataala ba imma abo balungi then ne mutunu zino zimanyiddwa talibul ilm zayino faaka eza Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wataala ekyo enkizo yabyo ebyo nti afunza nnyo ate atuukira ku bujulizi ayogera kimu n'aleeta obujulizi kimu n'obujulizi ekyo eyo nkizo Allah gye yamuwa mu bitabo bye byonna aleeteye mathalan nagamba qawaidul arba nagifunza qaida esooka nakuleeterako obujulizi usulu sita bwesyo usulu mukaaga najjanga afunza mpola mpola kujjako mweyagaziwe nnyo mu kashfu shubuhat olagola ebitabo bya afunza mu mbeera efaanako bwetyo biidhini subhanahu wataala kati mwekyo byonna tubituuseeko nti kyengera Allah okuwa n'osoma ku bitabo ebyabamanyi ddala nga bebo baki basalafu n'oba nga osomye ku baseeka nga ddala baki basalafu kiba kyengera Allah subhanahu wataala kyabakuwadde era wallahi twebaze Allah otusinkanya abamanyi abalungi abeesigwa wasirikire mu butuufu ge bwali badde butya nga ffe tuli ku ddiini y'abo abasuufi bakubuuri abo bagenda ku ntaana ne bayi obulamu bwali badde butya obwo twebaza Allah subhanahu wataala allahumma laka alhamdu katugende ku nyanjula ya sheekhe biidhini subhanahu wataala tubuze eddakiika mmeka naam طيب بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم مقدمة ملونجي tandika nago kuliko nekyafaayo ekya Dhimadi al-Azdi radiyallahu ta'ala anhu omusidaayo okunoonya emiqaddima gitiisa tewemenya tewekalubiriza nnyo byagala nyo omuqaddima nga bwawukamu alhamdulillahi alladhi bihamdihi as-samaa'i wastaqallat naddawo n'ogwako waliwo yali agulira nakapapula nekamugwako ogenda okukanoonya gwe yagukomye gubuze agira kati ebyo ebikugira bwe gityo muqaddima mulungi gujjuddemu enzikiriza oli Dhimadi al-Azdi nabbi bali amawulire gaali gamaze osaasaana mu Makka era banne kyovola kino ekibinja kyekyokuwangula Allah akitaasa kuba mu Makka buli we wayitanga nga bagamba waliwo omusajja Muhammadi omulalo mu Makka buli woyita naye kati buli woyita mu Makka genda oyite mu Makka kati Muhammadu Rasulullah erinnya lya nabbi lisitulwa wayitanga mu Makka nga buli woyita Muhammadi omulala naye Dhimadi ono bwayingira kye bamutuusizaako waliwo omusajja Muhammad avumya akoze eki agaba ambise nga mulaba ne Museveni mu bufunze najja waali namugaba mbulidde obuzibu ki teziriiko ki ninaga ati ojja tera tusobola okusomerera nabbi n'atandika ebigambo bino omukaddima guno inna alhamdulillah musajja mwabiwulira namugamba aida alayya kalimatuka haula
nziiramuko ebigambo byebyo tabbi n'abiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu namugamba nziiramu omusajja mutuufu namugamba ntambudde ndabye ku balogo balaguzi n'ebino ebigambo biva eri Allah era omusajja yasiramuka oyo Dhimadi al Azdi nabbi namulagira addeyo n'abantu be bonna abakoleko daawa ninga bigambo bino ebirungi ebijjuddemu tawhid kati baduata abamu okwekaluubiriza n'anoonyayo mukaddima agenda tamanyina makulu gaabyo oluusi wabula ye kyanyumirwa nti kasitagira alladhi istaqalla bihamdihi samai watma'annat n'omulanga agwako needo naagira abalala kwekono nedduwa abamwe ne mu mbeera y'okusaba mulimu abanoonyayo edduwa gy'alaba nga abantu bonna bajja kugamba mabegakawo waliwo omulala oyo yaleeta edduwaawo nga bwagwako eno ne pulezidenta gwalinaye nga bihurumati kabiri alwabira saada babira wallahi ogenda omubuuza namufisinkana omuddo oyo mubuuza ebigambo ebyo bitegeeza ki aga ekituufu nange simanyi ogenda okugira mbu ate yayika ezanzibar gye yabigira biri awo mannya g'abalogologo basamize ge bakozesa abo bakubi b'ebitabo naye olw'okuba mbu awulidde bikola ki binyuma ki nayagala abikole ki ayaba ateeka ku mbeera efaanako bwetu kati bigambo bino bijjuddemu tawhid n'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mukaddima tetugenda ggulwako nnyo twagala tugudduke tusobole oyingira mu bikolo biidhini subhanahu wa ta'ala. Mulimu tawhid wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu kunyweza n'okukatiriza la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kitiibwa kya nabbi ekyo kiwulidde muddu oba yanukudde baani bagula abasukka ekkomo mu kumusiini batuuka omumusinza abamu kati ennaku zino bagenda ne Madiina bagenda n'obupapula bakuba nti gavumenti ya Saudi kati ataddewo security ebeerawo naye luli emabeganga bakukutajja n'akapapula awandiiseko ebizibu bye byonna n'abikasukira nabbi wali abimutegeeza. Era n'abamu ne Uganda balina n'enkola abamu bw'alaba agende Madiina agamba omutume ondabira mutume. Ensonga eri etya oli ava alabye agende Madiina n'amugamba amulabira omutume ndabira omutanda Sheikh Muhammad Gobo otubulira aba naam seka Usama naam Sheikh Abdulaziz ajja tubusembera wano ku muzindaalo sembera ku muzindaalo Sheikh Abdulaziz inshallah. Okugamba nti oli alowooza abamu balowooza omubaka bagenda bamulabako awo e Madiina hakana bamu agenda amutuusireyo salaamu. Omubaka bw'omusaalira gy'oli eyo yonna yonna ettaka Jjunge Bukomansimbi Kyaddondo obulungi bukutu obufuna naye okugira oluusi ne gwawadde akapapula n'akeerabira ne gwawadde okugamba sala Allah alina malayika ze yateekawo akasuula ejjudda ku kisaawe gwawadde okutuusiza naye nga gwe gy'oli eyo genda musabira obulungi obukole ki wa rasuluhu ekyo bwe yanukudde baani omubaka wa Allah abduhu muddu wa Allah wa rasuluhu twanukudde baani naam mubaka naam buli yenna agaanye obubaka bwe mu bibinja ebyo byaga nti basiraamu bw'obwe yanukudde bagamba Muhammad Rasulullah tebakiwakanya naye balaga obutali bumativu n'ebyo bye yaleeta. Era olaba ebbanga lyonna buli gy'okoma okubagamba nabbi agamba bwati nabbi agamba bwati gyekikomo bazimbye ebiki kati baagala nabbi naye atalina kinene kisinga kubeera nti tumuyita nabbi. Byo bye yatugamba agamba kino agamba kiri agamba kiri kuba kalo bya ddiini kunyigiriza bulamu bw'abantu kubeera rigidi
gamba temwina bwongo bugazi mwesibye ku bigambo muli temwina twetaaga tutuule tuddemu tubitunule tuloba bitukaka n'omulembe guno oba tulina engeri tuyinza obirongosaamu n'ebirala bifaanako bwe bityo kati abo wadde bagamba nti Muhammad Rasulullah naye eri mu mutima tebakiyimirizawo mu bwenyini bwa kukiyimirizaawo. kwetwongereza shekhe ndowooza ne ba common sense kuba waliwo emabega kaweere yavaayo ne bamuleetera obujulizi nagamba ebimu byetaagamuko ku common sense baleesa obujulizi aya hadithi naye ngaakulaga nti wadde naye twetaagamu kati ensi gyetuuse twetaagamu common sense abo bonna wano babaanukuddwa. والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. جزاك الله خيرا.